mwenna abasobodde okujja mu meeting eno. Amanya gange nze Jemba Joseph Kiweewa era nga ndi General Secretary wa Opnet. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okubeebaza bakulu bange akakiiko ka National Promoters Association. Ntwala omukisa okubeebaza okusookera ddala okumpita okubeerawo mu meeting eno, era njagala mbeebaze obutatuula nga waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu music industry ne muyimuka mutukulembere tusobole okulaba nga tujjamu ekiramu. Ekyo kintu kyamakulu lwakuba buli muntu ategeera mu ntegeera ye. N'olwekyo njagala mbategeeze nti nze siri memba wa NPA, ndi memba wa Opnet ate omukulembeze. Kibadde kyamagezi nnyo gye ndi okubanga bampise okujja mbeere mu meeting eno njetabemu. Bamemba baffe aba Opnet balina enteekateeka y'olukiiko ng'ennaku z'omwezi 3 ng'ekibiina, era nsaba n'olwo lugende mu maaso. Wabula kyensaba bakama bange, oluusi mutulaba nga okwetereza si byangu. Mbasaba mu nteekateeka yonna egenda okutambuza ensonga zino, abamemba baffe aba Opnet bafune akakiiko ke mugatta kakiiko kammwe, tutambulire wamu baleme kulaba nga abalekeddwa emabega. Lwaki? Kubanga balina obukulembeze obwabwe era beetaaga okumanya ebigenda mu maaso. Ekyokubiri, nabo bashare order mu mulimu guno. Neeyanziza nnyo okubanga ekiteeso ekyo kiyiseewo. Nsaba bategeeza ekintu kimu nti ekintu kya revenue abantu bangi bakitegeera lwabwe naye ffe tetukitegeera. Era nze nina company registering ey'Abatiibwa Events and Marketing Agency era nsasula omusolo naye nakatandika ebbanga si ddene. N'olwekyo mbadde nsaba abantu bongere okusooka okututegeeza n'okutusomesa bye tulina okukola nga tebannaba kutandika kutusaba ssente. Oba mukiwulira bulungi? Webanaamala okutusaba ssente, webanaamala okutusomesa, olwo balyoke batubuulire ensasula gye tusobola okukola ki? Okusasulamu. Ekyokubiri, bamembazi baffe bangi bali mu bitundu ebyewala nga tebali mu Kampala. Abantu abo beetaaga nabo okutuukako. Enkonomi si nnungi, kyetaaga tumanye. Ekirala, abasolooza omusolo tebatusindikamu bantu be tutamanyi, tebatusindikamu bantu batategeera mulimu guno, kubanga omulimu guno tegutegeerekeka, guli complicated. Nze ali mu maaso gammwe nsobola obutadda wali kuyaayaana ne ŋŋamba kino kiriwo ekiti, kubanga nze mmanyi wenfiiriddwa. Mu Christmas season yokka nfiiriddwa miliyoni egiwera 68. Show yange ya Christmas ey'omwaka oguwedde bagisazaamu ng'ensonga egisazizaamu sente zaali zimpeddeko nga maze okutegeka n'okulanga drive ku Olefarm Nansana ng'oweekifa agamba ayagala muwe miliyoni 2.5 balance nyingize ebyuma, nga poliisi egamba nga nafunye n'ebbaluwa okuva enaggulu ne RPC n'agisayininga weba beegaana bajje mbalumirize. Poliisi y'e Nansana DPC n'agamba we simuwa miliyoni sigenda kukola. We byannemerera nagaana okukola sho n'egisazaamu nga mpulira pressure ekola ki? Endiko. Lwa bitongole bimeka? 2. Management y'ekifo ne poliisi. Era nga beegasse nga balina eddoboozi litya? 1. Ne ŋŋenda gye nali nina okukola boxing day Kiwangala saakola, nga DPC w'Ekiwangala ayagala muwe $80,000. Essimu ye ngiina n'obujulizi mbulina namu recordinga ne sobola kukola ki? Kola. N'olwekyo temuziwaza, saagala gavumenti egambe mbu tetwagala kusasula musolo. Twagala okusasula omusolo kubanga olwedde tugusasula nga tuyita mu bintu eby'enjawulo bye tukola. Naye basooke batusomese, batutegeeze. Ekyokubiri, tebatusindikamu bantu batatumanyi. Ffe ffennyini batusomese twekolera omulimu gwe baagala okukola tugutuukirize. Wabula kyensaba nga nva waggulu, nsaba akakiiko ka NPA ensonga yange ey'okubeera nga baleeta bamembers ab'ekibiina kya Opnet ku board tutambuze ensonga eno nga tuli ebibiina ebyegattidde awamu. Nsaba mugikkirize tugitambulireko. Neeyanziza nnyo neeyanze.